Omukulu LWASA amuwulizaako lwaleero. Lwaki muwuliza? Tonamuwulizaako. Lwaki mba muwuliza? Kubanga oyo omukulu muwe ekitiibwa mu liigi ye, tetwenkanya myaka ne ssente tetwenkanya, kubanga ye nawulidde akaabira miliyoni 3 ate ze tutakaabira. Kati just ebintu bingi bye tutafaanaganya, kati sisobola kumanya bimukwatako sisita mu ggwanga lino nti oba waakabi biki okitega ti sewali nnyo kyemba muwulizaako. Mpozi waba afudde bukye ekiriyo tugende tuziike. Bw'aba afudde mpozi akuba tuli bafudde gwe tuziika, waba afudde nga nti nnoonya bwe tukwataganya bongamba mbu muwuliza. Okay, otugambye ssente temwenkanyankanya, kiki obadde otegeeza? Ayina nnyingi okusinga anti mpulidde ogamba Busanya bamuliddeko semana miliyoni 3 mbu n'akaaba. Kati mbamanyi ate ezo ssente tebazikaabira bw'oba ogamba olina ssente. Mbamanyi nti alina kaabira miliyoni zisukka mu 10 n'okugenda waggulu. Naye ezo wazikaabira zeni aba komedi wa kigondi. Bafana bwe tosobola kaabira miliyoni 3 ate wampuliddeko nga ngakaabira, gwe wawuliddeko nga ngakaabira anti eri yagakubbye ne bwe bazibba sisobola kujja mu kamera kukaabira obwo busente. Kati lwaki mba nje nkaabire mama wange ani agenda ozimpa bwe mukaabira? Kati ate bw'oba oyina oba okaaba biki? Kyogamba talina LWASA ssente ate yandibadde akaaba obusente obutaba na mutwalo gwa $. Kyogere nga kiva mu kamwa. Obusente tebuwera mutwalo gwa $. Aba alina kukakana kukalina manya ekyo kigenze n'akola ekirala. Kitayoza talina. Kati tuzikola mu bukozi ka video. Bu video buno olaba tukwata abantu bala ku TV obwennyimba. Nate n'enkyene tukola n'akalala. N'eruye tukola n'akalala. Bafana LWASA alina ssente talina. Gwe kuggwe ayinza okuba nga alina naye kati nze kunze ssente talina n'amaanyi gye ndi, kubanga tewali alina ssente gwe bakungiriza mbu alina kyakoze. Era bawuli abalina ssente abagamba alina omulabo ebintu byakola, kati ezo mba simanyi omuntu alina ssente takola ebyo. Abantu bempudde abalina ssente gwe bawuliddeko mu ebyo. Abantu era ndi wano okwogera mu kamera just ku bintu ng'ebyo, kugamba tusomese abantu abamu. Abantu balina kusomesebwa ngaffe abantu mwasalawo twogere eko eri ensi ku bintu ebimu bwe bigaana okwogerako tubiyimbako. Kati ebimu tubyogerako kuba bikabawaza abaana baffe. Tubaddeko ewa LWASA ne tumugamba akumanyi, n'agamba akumanyi nga kali akayimbi akagwedda, naye bwe wagendako eweeru mu ku LWASA Gardens n'atugamba, era katukyogere nga bw'akyogedde, ng'oli mukyafu nnyo ng'owunya ne kalalume. Anti yoyo LWASA kati just era nga bw'okimanyi era nga bw'okiwulidde nti talina kyamanyi mu ggwanga mukulu oyo. Kati ndowooza nanga neefaanaanyiriza mu mirimu gye gyakola sisobola kukolerayo, sirinnyangayo, kubanga ewuwe talina ssente za kunsasula, zisobola kuntwala wuwe kuyimba. Ate nze simba w'abantu beeragaalaga nga tebalina, era ntrayinzeko ebbanga ddene n'okufuuka obufuusi mukwano gwange kyamulema. LWASA zaakusaba mufuke ba n'okubeera mukwano gwange kyamulema. Nga bwe nkugambye tetwenkanya myaka, tetufaanagana okuggyako ng'afudde ng'ongambye nti LWASA afudde netugenda tumuziika. Lwaki oba ogenda omuziika? Anti kuba tulina oziika abafu. Kyogamba buli mufu omuziika, kitegeeza omumanyi. Omufu yenna yenna nga batubikidde nti afudde, tuba tulina omumuziika. Ne bw'oba tolina omukwataganira. Kati kyolina omugamba ekirala, ensi tesobola kufolowinga awunya. Singa mbadde yandibadde folowinga ye bw'aba nga ye awunya obuwoowo, naye bw'eba ensi temufolowinga nga tebamusasulira kumulaba, aba alina okuwummuza akatafaali ke wansi, ebisigadde n'okuba ffe tukubamu kuba tuli ba genero. Ate naddala abantu ng'okuza emyaka ng'olina envi naye nga totegeera bulungi, tukukubamu ne kumpi. Kyogamba Bafana ogenda kuba nsobola omusabulamu empiize bw'aba nga kyaliko takitegeera, bwaddamu n'ayogera ekyobusiru kyonna ekikwatagana ku muntu ow'akabi eri abantu. Bafana LWASA akuzaala gw'ogamba anti nze omuntu waba nzaala nga amagezi ate talina, ate aba tanzaala. Osobola omukubamu. Tukubira ddala abantu nga ayogera ebintu ebitakwatagana bitalina magezi. Nkubamu kumpi mu matama ago n'akulamu oba n'amanya nti abavubuka bakubira ddala. So kati bw'aba nga ali mu firimu ze, bwe baagala okunteeka mu firimu gwe baziteekamu akuba. Nze kasitono mbamu nja musabulamu. Naye LWASA okugamba nti tonaaba mbugwe akumanyiko ng'omuyimbi atanaaba, oyinza kyogerako ki? Nja musabula busabuzi. Sina budde bwa musajja mukulu ng'oyo kinvinvi, ate budde bwonna kuba
Rasa agenze n'agamba oyo muveeko tamanyi luyimba lwo na lumu mwera taziwuliranga na kumugamba tomanyi tali muli ekyo gyenyumira ne kati naawe mukwano tontekana mu kamera kumuza abantu bato kati gwe nawe mukulaba nawe mukulaba Rasa vodde omuyimbi w'eggwanga n'agamba tamanyi nabyoyimba n'oluyimba n'olumu talumanyi ate saagala abimanyira ke naategeera nti abitegedde ezo mpindala tageza n'abimanya kuba obulamu bwange nnoonya Lwasa butamanya bwempise nabye nnyimba talina kuba muliigi eyo Rasa agambye oli muyaye era akulekedde muyaye muno kati weefuge ndi muyaye kyova olaba nga nsobola okuzanya firimu ezekye kati ye omugezi bamubbyeko bu miliyoni 3 ali mu kukaaba kati ate ffe baaliko batuwana baana wenyini wagambidde wandibadde omwekitiibwa kwayambu yabadde aweerera n'omwana wuliriza iffe batuwa baana agambye yabadde amuweerera omwana batuwa baana aweerera abaana be agambye abadde aweerera wona Vanessa anti kati kitegeeza talina ntobe ezaala Lwasa okugamba nti yabadde aweerera omwana we ne Vanessa kiti oyinza kyogerako ki kubanga ali muweereza alina okuweereza beba abakozi baffe abagana ne banoonya ssente bakole emirimu gyaffe ekyo kyekyo kyemfuula sita alina okunkolerera ekyo gyenyukumiro gyalina okukola alina okuweerera abaana balina okukola ennyo alina okugenda akola ennyo Lwasa olina okukola ennyo ogenda abaana bwe gamba nti school fees teziryo dduka ozisasule kubanga gye wazannyira abalina ssente be bazannyirayo tojjaayo ne weerijja eyabalina ssente be bazannyirayo kyobola talina kyayinza okujjako okuweereza nti muga tutwala esukaali n'amutwalayo Lwasa twalayo sabbuuni amutwale ate Lwasa genda ogire ate okitegeera so tazannya naye nga Lwasa okuvoola ogamba mutakumanyi nga muyimbi nkugambye talina kummanya okukola ekivulu concert zigenda mukwano talina kummanya sijja kumuyimbira ate siyimbira oyo abantu benyimbira baawulemu naawe kati nyimbira nti omusajja ng'oyo gwe kulevo yange ola nsobola okuyimbira omusajja ng'oyo ayina kubeera mu liigi z'abaana abantu abanoonya amawulire naye nga balina kola nnyo Lwasa ayina kuweerera abaana be basome nnyo bafuuke kye tuli eno gye tuli tajjaayo agambye ogamba mbuli omuwala muto naye omuwala tamuzaala ate naye si ye mukadde nnyo Lwasa kati ekyo kiri eriye kati ave ku baana abato kuba tabasobola anoonye emyaka gye bajja okusobola omwana naye yamujja waabwe bwe yamusanga mu ddwaliro n'amutwala bulungi nnyo ewaabwe naye teyamujja mu biduula nga bwe mugamba nedda kyonna kye kiri yeesootinge alabirire obulamu bwe mu myaka gye eno jjajja tajjaayo gano mazzi emyaka mito bafana Lwasa agambye ye tomumanyi omumwa guno bw'ona ayogera ekigambo kimu bwe kityo ogenda nakyagenda okukola asobola okusiba n'ekirala kyeyesigaliza nze ekimanyi abatumye naye mumugambe nti oli mafiya ndi mafiya era enensi mmanyi nga general mu mulimu gwenkola yes I'm a general osobola musiba naawe I'm a general osobola naawe omusiba general I'm a general Lwasa no naye yali mumagye omumanyi yali mu magye kyamwino tumugambe n'omugamba gwe kabaka wa Rwaga n'agamba kabaka Rwage wa lwaki yeewanika mu byatali Lwasa nga yagamba munaye gwe tondaba mugambe amanye nti gwe kabaka wa Rwaga sina mugamba oyo njogera eri gwambuuza ebibuzo byombiddemu kale kati gwe mbadde nkumanyi nga kabaka wa Rwaga baba kutumye ekigamba gwe wandibadde onyamba n'obimugamba kati mbimugambe kati muleke kuba tategeera Lwasa takola tategeera kati gwe osobola okulemera ku muntu bw'atyo omunnyonnyodde tategeera kati muleke agende batabani be bajja munyola kuba be bali ku ssomero bajja mugamba kuba abantu abamu tebamanyi kuwandika na kusoma bajja munnyonnyola kati kumwendya atategeera oyo bamuyita jeno ate gambye nti oyo musajja mukozi basajja bakozi be twateekeyo okukola emirimu gyaffe batuukirize emirimu gyaffe kyekiri ogambye nti nno gambye nti bwemugaa nti genda osasule nti sente n'azijjayo alina kugenda asasule ki oba agenda kubanga amazzi ge yayingiramu tagasobola kati gwali otuddeko ffe nga tukikema wali otuddeko nga tudda muli tukikema ate biki gwaffe bennyini n'emiliyoni 3 ozimanyi bafana gw'omwana n'azikuba tokaaba gambye ezo teziwera mutwalo gwa $. bafana Lwasa agambye totegeera nawe ogamba tategeera kumwembya ani atategeera kati gwe gwagenda ofula atategeera gwe atubuuza ebibuuzo nga okitegeera kuba nze Lwasa kategori gyalimu si gyendimu emyaka si gyegimu kilasi si yemu ayagala otambulira mbigere byange naye tasobola kilasi si yemu eya Lwasa ayagala tambulira mbigere byange tomulabye muno ayagala tambulira gyempitira
Gitoma nti ayagala tutamenya era bamulagiddeyo bamuwaddeyo level. Naye lwasa ekisinza otuluma kugamba muyimbi wagonga mutamanyi ne byayimba tabimanyi pomini byonna tabimanyi. Nkugambe talina bimanya. Kati omuntu ng'oyo amanye ebintu nga bino bimutwalewa. Kituufu. Bino ebintu by'abavubuka by'abaana bato abakyalina future. Eggwanga litunulidde oba berinoonya. Bafana ng'oli mu kamera zino erayira nti toyimbirangako wa Lwasa kuba tugambe toyimbirangayo yagamba wajjako mu Lwasa Gardens Masaka Lwasa Gardens mbuwayimbira abantu 10. Ate buli bw'ogamba ebuddu Masaka ewaffe gye nzaalibwa mbuwayimbira abantu 10 abantu baagana n'okuwera. Mukwano kiri nti sikaabira ssente kituufu ewuwe siyimbirangayo ye bw'abaga nayimbirayo yafuna omukisa ekyo kyaba asigala nga yenyumirizaamu ekyo bwe mba najjako mu kifo kye kuba nze ndi celebrity ebifo mwenda mwenze situunda mwenge nga ye nti ntunda mwenge atunda mwenge Lwasa ate ffe tuyimbira mu bifo nga tebatundayo mwenge abo bananyinifo baba batunda mwenge. Oba Vanessa yakulumya bwagamba mbu yakulekedde omuyaaye wotwala kintu ate gwe nazaalamu omwana nti kyegamba tebasobola gwe tojja nti nagambe tebasobola ebibuuzo byegamba ebyo tebasobola omuntu asobola aba alina kyasobola okukola n'ekimulemye okitegeera kati oba muliddeko 3 fate bazali abaana tebaatulya mmeka newe olya tukekema kitegeeza gwe bakulya nnyingi nnyo ne tewakekema kuba nina ebyokukola bingi n'ebiddako sinoonya mawulire ago gakudda nti kiki era mmwe muganoonyera mugagala oyagala kuddawo ne Vanessa gemba wadde gemba mutwala gwe nagamye nze ndi superstar ndi king tukimanyisa okitegedde kati sidda mabega nkola ebintu ebigenda maaso ate n'ebininze bingi kubanga abaneetaga bangi ate ndi musajja gw'otasangasanga mu bintu bya bwenzi bwe mba nkotagenda nga ndaba olimu ebibwe bityo nga nkusiibula ate nga nsitugiweereza. Kiki oyinza okugamba Lwasa kuba yakulekedde akagambo nti nina akayimba bakayita babawa genda omugamba akawulire akayimba kapya bakayita babawa abakyala babawa bwe batasobola muwa tasobola kukuwa kintu kyonna newaabwe tasobola kutwalayo ne mu lujja lwe tosobola kulinnyayo oluyimba baluyita babawa batondebwa kutijja genda oluwulire obimugambe birimu baluyita babawa omuntu yazimbyemu n'ennyumba n'atwala n'ebintu omukyala bamuwa singa yamuwa singa n'omwana yamuwa bawa byaddala true story gwe kyogamba owatakuwa nedda gwambuza bwe watakuwa mbulizo omukazi ali ku TV awo asobola okubeera n'omuntu nga takuwa ng'akulebya ennaku buli lunaku omuntu gwe bataweera abakazi gye bano omukazi we bamulabirira kuba bwe yatondebwa kino bwe yamutonda kumulabirira ffe tuli okitegeera ffe tuli baddu abagenda bawusiza abakazi naye omukazi oyo asande okulabirwa yoyo omukazi nga waddala. Bafana olowooza buzibu ki obwaganye Vanessa otwala Lwasa mu bakadde? Ekyo jja kibabuuza bombiriri kuba be bali mu mukwano kati nze ndi outside omukwano gwabwe just ninga ggula kuba nti nno nga bw'omanyi nti nno era gye gakulukutira biki kati mukazi mbwakuluma olw'okuba alabye nga babadde amukutwalako bw'agamba omukazi si wange simuzaalangako nze abaana be naakazaala tebenkana n'oyo omukyala so omukyala waddembe okufunoonya essanyu lye wonna wakola ki walyagala n'anoonya ye gwayagala ekitegeeza nze waba yali nange sigwe kitegeera tebyakwatagana nga gwe nawe bw'olina ba ex bo buli omu alina ba ex teri wanna oli ne president alina ba ex be. Bafana ogambye okuba Lwasa taata wo mulamba ate naawe bataata nga taata tolina bulungi magezi ng'ogyogenda wali ogambe olaba abantu batakuwagira musajja ngo kubanga akabawoza eggwanga bakyankalanya ensi bagiteekamu ebintu ebitakwatagana abantu ng'abo omuntu omukulu ng'oyo ate ng'alina ssente alina kwakitinga ng'omuntu akola ki omukulu omuntu alina ssente okitegeera alabe ebintu ebikola abantu bali eri babonaabona alimu ebyo bintu ffe tuli ku bintu bya nnaku lya ggwanga lino mwana tetwagala muntu tuyingiza mu bintu byamuwa Bafana nga tumaliza Lwasa tomutya kuba agambye kawulira ng'ofuguma ekigambo ne bwekyokimbwa ekiti oba kyeki Lwasa yoyo oba mutwale nga bba wa ex anti basajja bali amawulu kati gwenza okumanya omuntu ali amawulu Lwasa ye basajja abali amawulu kati gwe osobola kulya amawulu gwe ze siri amawulu kati Lwasa muli wa amawulu ate amawulu nago gamulakidde amawulu ne gamuga otulyanganye Vanessa ye mawulu anti kati kunze
kubanga ekintu kyonna kyovuddeko n'oleka asa yagambye mwabadde mupulaninze mubba gwe ne Vanessa babiri n'abagwamu gwe nawe nnyini ebyalwasa biweddeyo yobuza naye nga ekikulu kiri nti tebiweddeyo sebo muleke bwaba mulamba mule mirembe mulambo ki bwaba nga anti kyegamba gumuleke oyo muleke twogere ku biriwo ebiri evident ebintu ebigenda mu maaso ery'eggwanga lino kale ekitubobbye omutwe kimu atugamba mbu Vanessa musezi kyava yambu biki wama anti gw'omanya otya omusezi nti musezi naawe oba musezi omubbi ogenda omugaa akwata omubbi kati naye aba musezi baaka akagambo k'omulekera kuba yakulekedde nti viiramu ekigambo akagambo kemulekera abaana be bamulaba alina abaana bakulu ddala ate mu bakazi ab'enjawulo bangi so abaana be bamulaba kyakola tali mu kusomesa ggwanga agende atule wansi yeekenneenya alabe ali mu kuteekawo buswavu omuntu akola ebyo n'abaana b'ozadde babatwala bwe batyo kubanga naawe taata abantu bakutwala bwotyo okitegeera saagala yeeyisenga muntu atambuza kiwuka kya sirimu omuntu atambuza ekiwuka kya sirimu bw'atyo bw'aba abataterera abazunga buzunzi alekerawo okuzunza akagundi ke akawummuzeeko kuba muntu mukulu akagundi akatintiri awummuze akatintiri ke ave ku baana b'abantu amenya emitima gy'abaana bangi abaana wano bagundi bonna bazze bamulagako nti tasobola anoonya neera anti asigale mu ekyo naye tabangula ggwanga emyaka gye ezo envi twagala kula muntu nga banga baga nti eriso omukodogole walaba ezo envi teziweebwa muntu ezo envi kati envi ezo waba azifunye tumwegayiridde ave mu comedy ffe tetwakola comedy abantu okutuuka tutegeera yes ate eno wano nzeewo kumusomesa si kumuwa na budde yes so nze gwaliko ndi kibanda nze gwaliko ndi general ate nze gwaliko nsabulamu ajja kusabulwa